Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Sozi webale kutuweereza. Badde wano ne nzijukira ekiboozibozi omanyi. Abaana bagenda ne batuwa ebiboozibozi naawe n'obeera awo n'ojjukiramu. N'ojjukiramu ku kiboozibozi n'ogamba n'ekyo kyaliwo. Naye nga webale kutuweereza munnange. Tusiima nnyo enkolayo. Mr. Sozi ekiboozibozi munnange. Twali tubeera waka. Twali tubeerawo abawala basatu ne maama. Naye nga ffenna twali tukola nga tewali asiiba waka. Munansonyiwa mu Luganda naye tujja kugendera awo. Kaakati nze nali nkolera awo Nasuuti. Nasuuti mukono. Kati nga maama ne muto wange anzirako. Nga bakolerawa bakolera eno emukono mu tawuni. Ate nze nali nkomangawo nga bukyali nali nkomangawo ssaawa 11 bo nga bakomawo 11 kitundu 12. Kaakati lunaku lumu nga bakomawo nga ngenda owulira nga boogera munnaaye olabye akateeteeyi kali akateeteeyi kabadde kalungi. Namuto wange n'agamba bannaaye akateeteeyi kabadde kalungi. Kati we baali bayitaayita eyo nga bakomawo ku botiiki emu ne balaba akateeteeyi ku ddami ku botiiki ne kabakuba. Kati badde waka banyumizaako munnange gundi tulabye wali akateeteeyi naye kalungi. Kali akateeteeyi kalungi nnyo nga bakawaanawaana awo. Nga muto wange agamba bannange singa mbadde ne ssente bannaaye nandikaguze kuba kalungi. Ngamba ku botiiki ki nga bandagirira botiiki weeti ne weeti. Ne ntegeerawo ngamba maama n'angamba oba olina ssente genda okagule kuba kalungi nnyo. Ne ngamba kale genda nkagule naye amazima nali sirinaawo ssente. Naye ebiseera ebyo nali nina gaayi gwe njagala. Kale yali anjagala nze nga simwagala. Naye oli gaayi yali agaba. Nga mpita ne tumiting ekyali kimunjagazisa. Kale ye yali ng'avaako kasente nga wakuyita jangu ne mubeerako we mutuula akuwaayo kasente nga tomusaba na kumusaba. Lumu n'agamba jangu tugendeko wano mu kikko. Ne tugenda mu kikko n'agamba londa olugoye lw'oyagala n'olonda. N'akuwanga nga tomusaba na kumusaba naye nga yakuwa buwe. Munnange naye ye yali ampa naye nga nze kyayagala sikimuwa. Namperereza kino kiri nga nze mpulira simwagala simufiiringa naye nga wampita okumumiitinga ngenda ne mulabako kuba mba mmanyi nja kuvaayo n'akantu mu nsawo nga kye kimunjagaza. Naye ate nali nina ne gaayi omulala ye gwe nali njagala ennyo nga mwagala era ye yanzaalamu n'omwana. Naye oli gaayi nga mukoga nnyo nga talina kyavaako. Amazima ddala Mr. Sozi oli gaayi namala naye mu relationship naye nga teri kye yali ampaddeko yadde. Siyinza kugamba nti yampaayo 2,000, siyinza kugamba nti yampaayo kino, siyinza kugamba nti yantwalako awutu naye ng'ate kwenfiira. Jjukira nze nali nkola naye nga buli we ngenda okumulabako nze ataamutwalira. Olumu n'akubira essimu n'akugamba wooba ojja okundabako ndeeterayo kino n'ogula ku ssente zo n'omutwalira naye nga gwe tugenda vaayo yadde n'ekikumi naye nga mwagala. Kyokka ng'ono gaayampa wabula laavu nayo ng'ono gaayampa nga simwagala bannaye nga simwagala. Kati lumu era twali tugenze okusisinkana. Ng'omanyi nti w'osisinkana omuntu gw'oyagala ye yali awulira nti anjagala. Kaakati ye nga buli we tusisinkana omanyi ba abasajja bareactinga. Kati n'agamba naye naawe lwaki nze buli we nkusisinkana nva mu mbeera biki? N'angamba sooka okwateko wano eno olabe. Nga ngamba okukwata ku Vanila we. Mr. Sozi nga nkola ki?
nga mpisa omukono nange nga nkwata ku vanira. Maama Mr. Sozi nakwata ku Gayi nga Gayi yabala vanira. Mr. Sozi oli vanira nga munene nga yenkana oba n'omukono gwange nga munene yagejja yawanvuwa bw'ati. Banaye Mr. Sozi n'entandika okutya omuvubuka ne mutya. Banaye neeyongera okumutya nga simutya nti nno naye nga ntya vanira we nga mutya. Ng'era buli wayogera ku kigambo vanira banaye ntya saagala akyogere nako kuba nakwata ku vanira n'endaba nga oli Gayi yali yabala. Kaakati twamala ebbanga nga mperereza nga nze kyayagala sikimuwa n'atandika okwesalako mpolampola naye nga tukyanyumya. Kati bamaama we baayogera ku ako akateeteeyi jjukira nali sirinaawo kasente. Ne nzijukira Gayi wange oyo. Ne ŋŋamba mu bwongo naye ono Gayi akateeteeyi ako nina okukakola ki nina okkaggyayo nga bakawaanye. Ne ŋŋamba naye ono Gayi bwe naamugamba nti leero ŋŋenda kuwa vanira ayinza okujja ate olaba yali ampanga ssente ze anguliranga obuteeteeyi nga sirina kye muwadde. Kati ku luno we naamuwa ayinza okukola ki ayinza okumpaayo akasente ne ŋŋenda ne mpangula ako akateeteeyi. Bino abawala bye twagala okukozesa emibiri gyaffe okufuna kye twagala. Mr. Sozi nga njogera ne Gayi akadde ako nga mugamba njagala kulaba nga gamba nze ebintu bye byantama biki wololo. Amugamba leero nina surprise yo gwe jangu tusisinkane biki. Nga Gayi akola ki ng'ajja nga nange neetegeka nva waka nga ntambula nga ŋŋenda. Kati nga tusisinkana nga jjukira sinnaba kugenda kulamuzaako kateeteeyi simanyi oba kammeka. Era nayitawo awo ku botiiki eyo we bandagirira akateeteeyi ne nkalaba nga kalungi kubeera twali tugenda kusisinkana eno emukono mu ttawuni. Naye nga tusisinkana ne Gayi nga ngamba mbuulira awo mpitidde kibiki. Amugamba leero bulijjo ky'onsaba leero tugende tukimalirize. Naye nga Mr. Sozi Gayi naye simuwulira nga simwagala naye nga mwagalako kasente ke nga simuwulira. Naye olw'okwagala okufuna akateeteeyi nangamba kaŋŋume naye nga vanira mutya. Vanira namukwatako luli nga munene naye ne ŋŋamba kaŋŋume kuba Gayi yali yeekyanze nga takyampa kasente ke nga yaŋŋamba tagenda kuddamu kumpa kasente nga simukoledde kyayagala kuba namutambuza ebbanga ddene ate nze kyenjagala akimpa naye nga nze simuwa. Kati munnange Mr. Sozi nga Gayi akola ki nga tugenda mu loogi. Gwe gwali gusooka n'okugendako mu loogi kuba Gayi yali mufumbo yali alina omukyala we nga tetusobola genda wuwe nga tulina era funa kifo. Munnange ng'agenda asasula loogi naye nga Mr. Sozi mpulira obusungu nga bunnuma nga kye ŋŋenda okukola sikyagala naye nga njagala kukola ki kufuna akasente ŋŋende mpangula akateeteeyi kali. Mr. Sozi nga omuvubuka asasula loogi nga tuyingira naye ng'obukambwe nga zenna nsibye feesi. Kati munnange nga tuyingira bwe twayingira kyokka jjukira omuntu simwagala vanira munene muzibu zenna ndi mu kutya n'eŋŋuma. Kakati agira ayagala okutandika ebya vanira mugamba munnange toyambadde yambala ate nga njogeza bukambwe. Namugamba munnaye yambala agamba nti sibulinawo konze genda obufune ng'agenda ng'ayita abakola awo nga bamuwa obupiira ng'aleeta akapiira ankwasa mbu mwambaze ku vanira. Ng'obusungu bwe nnina ngamba gwe tosobola kubyeyambaza muddamu na bukambwe
konze gwe tosobola kubyeyambaza, nze sibimanyi bwe babyambaza. Ng'asumulula kapiira ng'ayambaza vanira we. Bw'atandika okukola kibino ebya romansi mbu kumpeeweetereza. Namugamba gwe ssebo kola ekyakuleese, nze ebyo eby'okumpeeweetereza sibyagala. Nga mpulira obusungu nga bunnuma naye ng'ate nnina okukikola. Ng'olwo omutima guŋŋambye nti bwe nnaagira kye bwe nnaamuwa ajja kumpa akasente. Oba olaba luli yali ampanga nga sirina kye muwadde, kati olwo nga muwadde ng'omutima kye guŋŋambye. Munnange Mr. Sozi ng'amala okwambaza vanira we atandika ebya romansi mbimugaana, kati nga ŋŋamba nti kati teekayo. Mbunze nkwate vanira mweteekeyo. Namugamba munnange gwe tosobola kumweteerayo. Namuddamu n'obukambwe. Konze gwe tosobola kumweteerayo. Nagamba bannaaye ng'okambuwadde kiki gwe wampise. Nampulira obusungu. Mr. Sozi munnange nga gaya akikiitanya vanira amuteekayo nga vanira ayingira. Mr. Sozi nga vanira yagejja n'awola. Zoli vanira simulabangako paka wano wendi. Mr. Sozi omuvubuka nno yali mutinitini nga muwanvu naye ng'olyo gayi yabaza vanira. Mr. Sozi nga vanira yagejja n'awola. Jjukira vanira eyagejja ogatteko nga bamwambazizzaako akapiira. Neŋŋamba kaŋŋume. Mr. Sozi abawala. Mr. Sozi munnange akikiitanya vanira amuteekayo bannaaye nga vanira ayingira. Nga vanira tayitawo. Sinti oba nali maze ebbanga ddene nga seebaka na musajja yenna. Kubamba gambye nti nali nina gayi gwenjagala era nga mbeera naye nga tutundula vanira. Naye ng'ono yakikiitanya vanira. Mr. Sozi vanira yagaana okuyingira. Bannaaye nakikiitanya ate namugamba nti nze tonneebakako nga saagala kunteekako gufuba gwe waati kuneemalirako nga mpulira obusungu, mpulira obulumi ku mutima. Namugamba tonteekako gufuba gwo ng'alina okusimba emikono n'akangabala waati waggulu. Kati vanira amukikiitana mpulira ng'ayagala okunjuza. Kati kwe kugira amagulu gange ne ngakolamu X wenti. Kati bwe nagakolamu X ne munyigira awo wakati mu bisambi byange. N'akikiitana naawe taata nteekeyo. Nga nze mpulira anjuza. Ne munyiga. Ne mugamba kale tubireke. Nga ndaba Mr. Sozi ngenda kuyulika buyulisi. Ne mugamba tubireke. N'agamba naawe oba osazeewo lwaki tetukimaliriza lumu biki. N'ensibira ddala n'akikiitanyizaawo mu bisambi. Era vanira yamumaliraawo mu bisambi. Dakiika budakiika omanyi ye yali alina amaddu mangi nga mulumiza ebbanga eriwera. Yali yakakikiitanyako nga vanira tamumalira mu bisambi. Siyinza kubalimba nti oba mu luumu twamalamu n'eddakiika 3. Kirabika tezaawera. Nga amala kati olwamaliriza nga mugamba nno kati tukole ki? Tugende. Kagamba naye naawe twakajja tugende essaawa zino yiyi otwakayingira bannange abatulabye nga tuyingira bajja gamba yiyi. Bajja lowooza sirina kye nkozeewo naye naawe biki. Konze munnaaye tuve muno tugende. Nagamba naawe ejjira tuddemuko. Konze munnaaye nedda tugende. Gamba naye bannaaye ngenda kuswala abatulabye twakayingira biki. Nagamba kale tubeere muno tutuule tugira tunyumya. Nga ndi mukambwe muzibu. Kale tugira tunyumya. Konze tunyumye eki tugende. Nagamba kale tugende. Mbu ng'atya okuswala mbu kuba twakayingira mu luumu. Mr. Sozi ne tufuluma.
kati olwafuluma jjukira saagala kumugamba nti mpa ssente kuba luli yali azimpa bwe nga simusabye. Nali mmanyi Gaaya agenda kwata ssente akole ki azimpe naye teyampa ssente teyeenyeenya. Neŋŋamba mu mutima gwange neŋŋamba kati nkoze ntya. Jjukira nti okumusaba simusabangako kennyini kiva mu kusiima gwe nampa. Simusabangako tutambudde Gaayi yeenyeenya nti ampe ku kasente. Mazima ddala teyampa ssente. Olwatuuka we twesiibulira oba yangulirayo na buki waliwo awo bye yanguliragulirayo awo bintuntu munnaaye nga nsiibula Misasozi Gaayi teyampa ssente. Nawulira obusungu nawulira obulumi neŋŋamba kati ewaka mbagambye ngenze kugula kateeteeyi. Kaakati bagenda kumbuza akateeteeyi kaliwa ngenda bagamba nti Misasozi netambula nenzira ewaka okutuuka ewaka nga bambuuza akateeteeyi kaliwa ke wagenza okugula. Nembagamba ngenza okutuuka nga botiiki bagiggadde leero omukazi atunda yannyuse mangu. Nga mpulira obulumi nga mpulira obusungu. Kyokka bagenda okeera ku makya okugenda okuyitawo okugenda nga akateeteeyi bakalabawo. Kati olwokomawo olw'eggulo ne baŋŋamba ate akateeteeyi nga tukalabyewo. Ne mbagamba saayagadde bagamba naye akateeteeyi kannemesezza bbeeyi nabadde ne ssente ntini ng'ate akateeteeyi ka bbeeyi kyokka nga akateeteeyi saakalamuza nako saamanya oba ka ssente mmeka kuba nze nali saagala kugenda kulamuza olamuze nga tolina yadde ekikumi nga njagala ngende nga nina ssente namuze bagaininga nakumpa kateeteeyi. Misasozi kyekyo ekibuuzibuuzi kyange naye nga weebale kutuweereza munnange tusiima nnyo tusiimira ddala. Ayina amazima ga Katonda mu bulungi ne mu bubi siri kukyawa. Sisobola kulekerawo mujjukira n'ekirala nti lwe luyimba olwammanyisa abantu. Oyogera erinnya aizo nti sooka okujja muntu mbwongo layira. Okitegedde kitegeeza aba agattako ne Lady Grace. Wandirayira nti nonjagala kuba kati nina obusente era wandirayira nti nonjagala kuba kati nina kumanyi. Kati bwe yantwala mu katale omulimu gwe nafuna ng'ositula ettooke ku ffuso n'olitwala mu ddaala gw'omukyala waba akatale bavuma abo abakyala kati ate akulanga ki ng'omuleetedde ettooke anti mwalina ng'oddi kati omusaala gwe bakuwa kuwagulamu munwe gwa ttooke ani wabikolako bujo nebuuza amatooke gano agatuuka nga gajjudde ebitulituli tegobeerawo omusaala guli awo gwankalakalira wagulamu munwe gwa ttooke gwalinga gumu oba ebiri bwe liba ttone ebiri bwe liba ddene gumu kati nze saamanya najja mpagula gino egyawagulu eminene bakasitoma batuukira Olugero lwange tenvudde wangajjudde ennaku n'okusoma kwange ze yali Mukama. Bayita abalokose neŋŋenda kati looza nali muganda nnyo najja abantu bakubanya enduulu kati nyingira kwaya nyimba batandika oyimba mpisaamu oguloboozi kazi n'agamba stop ani oyo bonna ne banviira Aizaaka nga n'ekivubuka gwe kitotuviira. Essimu ya mwami wo gye nsonyiwanga muganda wange kiddamu ekyo. Essimu ya bbaawo gye nsonyiwanga sisita oba okebera yaki. Olimba olwo ekituufu nali nduwandiise nga luli pasono nnyo nnyo. Nalina omukyala nga tufunye obutakkanya twawukanye kati ne mukubamu oluyimba era n'owulira original version yali esabwa nga nkoonye ku mutwe kati njimusindikira nzindikirako n'abafamire ne baŋŋamba osindikira bani omuwala wamusindikirako n'abafamire ne bafukamira baŋŋamba tusonyiwe
naye ne bagamba naye oluyimba lulungi lukyuse